Twanirizaako nnyo omulabe wa 3ABN TV. Weebale nnyo okwekuumira ku 3ABN ng'olaba program Amaka. Program Amaka eragibwa buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro, neddibwamu buli Wednesday ssaawa 10 ez'olweggulo. Program Amaka erina ebintu bingi by'esomesa. Tusomesa ku nkuza y'abaana, ebyobufumbo, kwegamba bingi swana bimalayo kati naye tujja kweyongera nga tuyiga. Amanya gange nze Eden Lufaafa nga ndi kansala gwe mulimu gwange gwenkola, era okusingira ddala ndi marriage and family therapist, wadde nga nkola ne mu bayizi nga kansala. Olwaleero ninayo omugenyi omupya, mugenda mulaba. Mugenyi mupya tugenda kwogera ku mulamwa era gukyali under parenting era enkuza y'abaana. Tukyali ku nkuza y'abaana. Naye olwaleero tugenda kwogerako ku mulamwa nga guli bit special. Kwegamba abaana bano abalina special needs. Abaana abalina ebyetaagisa eby'enjawulo oba abamu abazaalibwa nga baliko obulemu ku mubiri, abamu babifuna nga bagenda bakula. Naye twetaaga okutegeera abaana bano tubakuza tutya. So ngenda kwanjula omugenyi waffe owaleero, naye nja kwagala mwennyini yeeyogereko emirimu gy'akola. Yes, tumutegeere, then tutandike program nga tumaze n'okusaba. Yes, Mukyala Grace. Nsanyuse okubeera wano, mwebale okunnyaniriza aba 3ABN. Amannya nze Grace Bisheko. Ndi mukyala mufumbo. Emirimu gyange egisinga ngikolera waka ebyokulima. Ate ekirala nina ne Gracedera Enterprises Limited. Tukola spices, peanut butter, honey n'ebyokulya by'abantu bye basinga okwagala ennyo. Ekirala ndi muyizi wa theology e Bugema. So nsanyuse nnyo okubeera wano ate nga ndi muzadde. Kakati tusabire essaala tutandike officially. Kale. Katonda affe omulungi tukwebaza. Kubanga otwagadde n'otuwa omukisa. Ne tujja maaso go mu buweereza buno. Tulungamye nno. Byonna bye tugenda okuyiga bisobole okuyamba omuzadde ali eyo. Amanye ekyokukola asobole okukuza omwana we mu ngeri eweesa erinnya ly'ekitiibwa. Bwetyo tukwegayiridde okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo Mukyala Grace Bisheko olw'essaala eyo. Omanyi ogenze ne weeyanjula, olina CV ezitowa. Ogenze nogaa nti okola ku bintu ebyokulya kirabika. Oli nutritionist, kwegamba ebintu bino bya bulamu, ojjanjaba abantu n'emmere. Yeah, it's good omuntu ayinza okusanga nga wagamba oli nutritionist, njagala onnyambeko. So, tusanyuse nnyo okulaba ku programu eno, programu Amaka. Olwaleero era nga bwe twogeddemu tugenda kwogera ku baana abali special. Omuzungu yakiyise special needs. Abaana bano ababeerako obulemu mu mibiri gyabwe. Sometimes obulemu buno buyinza obutaba physical kuba tumanyidde nnyo nti obulemu kitegeeza nti era omukono mulema oba okugulu omwana atambula awenyera. Naye obulemu buyinza okubeera intellectual ku bwongo. Yeah? Waliwo omuzungu kyayita Down syndrome. Nga kwegamba omwana akula naye nga waliwo ebitakula bulungi, muscle wise. Waliwo n'obulemu obulala ssaawa zino buli common. Autism sirina ngeri gye munnyonnyolamu mu Luganda, naye kyemmanyi kyenyinza okugamba obuzadde nti obulwadde buno omwana abeera ne usually bulabika omwana nga aweze emyaka 3 n'okweyongerako waggulu, naye omwana ono abeera ne tabeera nnyo ne behavior, tayagala bireekaana. Ate oluusi olaba waliwo abazadde ng'olaba omwana amukutte bw'ati. Kati abantu abasinga bagamba oyo nga omwana ayagala nnyo okubeera naye lwaki tamuleka. Naye omwana bw'abeera autistic aliko omulimu munene naddala ng'ali full blown. Kwegamba ng'ali
kubanga waliwo ababeera ku spectrum nga bali calm naye omwana ayinza okwesika bana kweriyo bana tugamba ne interaction ne banne tasobola kubeera mu banne bulungi n'azannya omwana aba ayagala kubeera yekka. So surely bw'osanga omuzadde n'omwana bw'atyo olina okubeerako n'ekisa kubanga oluusi oyinza okubeera mu kyaki n'olaba nga omwana kino ekyana kyona kiri awo kwegamba kirina tantrum kyesika naye abantu tebabitegeera omwana oyo abeera nga naye aliko obulemu kuki ku bwongo. So Grace, waliwo n'obulwadde obulala common nabwo nga cognitive disability. Yes. Noba ng'olina omwana ng'omwana ono bwe bimuyitirirako n'atambula n'agenda n'abula. Omwana bwe bimuyitirirako n'awithdrawinga n'alekera okukola by'alina okukola ki okukola. Bw'abeera ku ssomero n'agaana okukola wakuba n'afuluma n'atuula eyo yekka n'abeera nga asirika nga tasobola kubulira kigenda mu maaso mu bulamu bwe naye ng'ate waliwo ekimunyiga. Tasobola kubuulira naye nga ye atuula n'asirika bw'alaba bimuyitiriddeko n'atambula n'agenda. Tayomba talwana takola ki naye nga ye bwe kimuyitirirako awithdrawinga. Kati nze omuzadde awo gwe nsooka kusaasira muzadde kagamba omwana obeera tomanyi kyakukola omwana tasobola kunnyonnyola ate muto nnyo. Kati waliwo nene eri common nayo gyo bagiyita attention deficit hyperactive disorder. Kwegamba abaana bano abasiking attention abaagala nnyo kubeerawo nga buli kimu kisurroundinga bo basika buli kaseera n'akusika ne bw'aba musomesa osomesa abalala najja teacher wakati wa byokola. Kati abantu babeera tebakimanyi ti nayo disorder. Naye weewunye abaana abo bafuna nayo obuzibu kuba kati imagine omusomesa ajja mu discarding amugambe gwe kyana gwe genda otolera emabega saagala kuntawanya bakobe kyokka newaka maama naye akulusanya naye agamba naye ogwana ogutatereera omwana atatuulako wansi omwana onaaliki naye nga nabwo bulwadde era bulemu kuki ku mubiri ng'ate busobola n'okujjanjabibwa. So in other words kyetwagala omulabi wa 3ABN otandika okutegeera mpolampola kubanga disorders oba disability zino oba obulemu ku bwongo bw'abaana oba ku mubiri nyingi so much that ndowooza buli emu yeetaaga okubeera ne specialist okujja okwogerako eno ekola etya. So maybe omulabi ayinza okulowooza tugenda zimenya zonna tuzimaleyo naye tugezaako just okuwaako a few examples otegere nti ekituufu kiri nti abaana babeera n'obulemu ku mubiri ku bwongo sada tibwolaba omuzadde munno ng'atawaana obeere n'ekisa n'omuzadde ali eyo ng'olina omwana alina features bwe zityo tugenda byogerako ebyo byonna byonna early intervention biki alina kugenda wa so that tuleme kukuumira abaana abasinga babaggalidde mu mayumba naddala abo abali autistic bazadde tebabategeera nnyo abamu n'okubaweerera ne bagaana okubaweerera babakweka ewaka ne babeera eyo naye abaana bano basobola nabo okubeera ddala ng'abaana abalala ng'obalabiridde bulungi ate ne batereera n'okutereera. So kati tugezaako ku examples entonotono ziri physical tumanyi nti abantu bazimanyi naye ng'era nazo omwana ayinza okuba jasi yeetaaga ekimuyamba okwesobola era naye ne batakimutuusa. Naye mukyala Grace njagala ombuulire kugamba omwana ono omuzadde ng'alina omwana alina obulemu ku bwongo kuba manyi your lived experience. So njagala otandikire ddala ku ntono right from the start gwe ng'omuzadde eyali akirirabyeko akiseemu okubuka in a way. In fact for me I would say kati wafuuka therapist mu side yeeyo kubanga abantu beetaaga support systems
wayinza okubeera abali bwe batyo ng'asobola okwebuuza nti kati gwe wakola otya. So you can start tell us kwegamba otandike ku butono kyali kitya mwakizuula mutya. Yes. Kaakati ffe okuzuula nti omwana waffe alina cognitive disability twagenda ku trip tugenze kwewummuzaamu n'omwami. Yes. Naye katuba tuvudde ebundi bujjo tuyingira bwe tuti hotelu tuli emmere nga batukubira essimu omwana abuze. Yes. Omwana abuze ali mu P4 myaka 8. Yes. Omwana abuze ngamba omwami tufukamire tusabe. Netusaba ne nga tetuliyo tuli wala tetulina kye tusobola kukola naye Katonda alina kyasobola okukola ki okukola. Tusabe. Yes. And Mukama otusuubiza emirembe. Give us a peace of mind. That amidst all this trouble tetuliyo, you take charge. Ffe tubeere bagumu tulindirire. Kati awo we twazuulira nti omwana ono alina ekiki ekizibu naye nga dating back. Bwe yatuukanga mu kilaasi ng'abula n'agenda waggulu n'azannya. Ng'avaayo mu banne? Yes, ng'avaayo. Kubanga kati awo ku Pick Hill we baali nga waggulu balinayo ekifo ekyabeeranga empty ng'omuzikiti. Ng'agenda eyo oluusi ku muzikiti oluusi n'abeera eyo waggulu. Kale ng'abasomesa bakikugamba. Yes. Naye omwana ono ava mu kilaasi and he was very bright. Yes. Kaakati naye nga bw'omanyi abasomesa bamanyi engeri gye bakwatamu abaana. Ng'ate era oluusi bw'alaba ng'oba bimususseeko ng'alina obukodyo bw'akola to escape. Yes. A lot of work, he escapes. Like he could not handle. Nga bimususseeko. Ate nga bw'omanyi abaana abalenzi tebabanga bawala nti agenda kwogera akubuulire nti oba kina. Abawala boogera mangu. Naye abalenzi asirika. Bw'alaba bimususseeko ye nga withdrawing. Kaakati kwolwo bw'abula nga twebuuza kiki. N'omanyi tulina different coping mechanisms. Kituufu. Ez'enjawulo ku baami n'abakyala, right? Yes. Kati bwe ngamba omwami tusabe tumala okusaba ye n'abuuka twali mu pick-up n'agenda akwata ebbaasi. Nga kimususeeko. Takyasobola kwebeerera omwana we. N'akwata bbaasi adduke ajja alabe nti anoonya. Netumuga tosobola kudduka n'osinga ffe abali mu Hilux. Naye Grace eyo naawe olina special oba buyita bugumiikiriza. I think I would have done the same. Sikiwanga nali singa waliwo akanyonyi osooka buke kwegamba yalaba ndowooza kino ekinene kyekijja okukola ki. Yes. Naye kati tumala okuzuula nti omwana ono alina ekiki ekizibu. Kaakati era nze kyanzigira mu bwongo amangu kyadetinga back ku neighbor. Yes. Neighbor waffe yalina omwana nga tukula. Naye omwana ono bwe yamussa mu ssomero omwana n'atandika okuwithdrawing. Naye omwana yatandika withdrawing mpiwano. Bakirealizinga ng'afunye n'emmento kwegamba nga ki-explodinze ng'ate atuuse ne mu secondary S3. Nze bwe nalaba ekintu ekyo ne ngamba omwana atakubiddwa, omwana atavumiddwa, omwana atatulugunyiziddwa ava atya ewaka ewaabwe n'atambula n'akola ki n'agenda. Ne ngamba omwana ono yeetaaga special attention. So I closed my ears to anyone. Ne ngamba omwana ono wakusabira. Yes, tumusabidde era tubadde nga tumusabira mukisa. Naye yeetaaga special attention. Okuva mu bantu abakugu mu ki mu byobwongo kubanga nze taking a chances on anything. So in other words, for you started thinking of ndowooza tugende mu basawo mu ddwaliro immediately. Okay. Kwegamba ekintu era omuntu bwe namugamba ngenda Butabika n'angamba otwala otya omwana we Butabika. Namugamba Butabika si ddwaliro ly'abalalu wabula ly'eddwaliro erikuyamba okutegeera omwana wo. Kubanga abasawo abo batendekebwa ye agenda tunuulira omwana alabe empisa ye agambe nti omwana ono olina kumuyamba bw'oti. Empisa eyo n'etakola ki n'etalabika mu ye. Kubanga oluusi tulowooza nti buno buba butabufu bwa mutwe. Si butabufu bwa mutwe. Omwana tuba tulina okumuyamba abeere ng'asobola okukwasaganya bino byalaba ebimususseeko abeere ng'asobola okwekwasaganya abeerewo. Bwe kimusukkako aleme kubula, bwe kimusukkako aleme kudduka, wabula asobole okuba ng'asobola okwogera n'afuna obuki
obuyambi. Grace, tugenda kuwumulamu katono kubanga olina story eri powerful. Nsuubira omulabi wa 3BN alina kyajja okuyiga mu kingi. Katuwumulemu katono tovaawo. Kale. Tukulisaayo nnyo mu kuwumulamu okwo mulabi waffe wa 3BN. Grace, tubadde tutuuse nga ofunye n'obuvumu confidence etwala omwana wo mu basawo ate mu ddwaliro lyaffe erimanyikiddwa ery'obwongo erikola ku bintu by'obwongo ebutabika. Era nange nga therapist strugglinga n'aba clients nti omwana ono oba omuntu ono tumutwaleko ewa psychiatrist oli agamba kyogamba omwana wange mulalo kyogamba mulalo. So I'm imagining omwami naye kwegamba yakikkiriza nagamba tugende wafunayoko ku challenges simanyi kubanga omwana muzaala abantu babiri goyinza okubona endowooza eno ate munno nga n'endowooza endala kwegamba tell us ki ekyatuukawo awo ng'omwana osazeewo nti no kati omwana tumutwale ddala mu official mukebere. Kirungi nnyo ekyo ekibuuzo okukibuuza kubanga bwe muba n'omwana bw'atyo kirina engeri gye kikusaamu obufumbo. Olaba under normal circumstances ng'abantu obufumbo bwabwe butambula bulungi, olaba abantu balwana bayomba bakola ki, n'ate kati mufunye omwana afunye ekizibu atandise okubula kwegamba era famire wabaawo ekintu ky'olaba nti kibasikamu. Era nze natuuka ne ngamba omwami owange nkubuulire kino ekizze ku mwana it is not an attack on the child. Tekirumbye mwana kirumbye ani ffe. Tulina okwetereza tubeere bumu bwe tuti tubeere bumu mu buli kye tukola kubanga omulabe alina engeri gy'atulumbamu. Kati ayise mu mwana okumuleetera okubula tutandike okweyuza tutandike okweyuza tujje tunonooze n'ebye tutakola ki n'ebye tutamanyi naye kirabika ewammwe abalina ebizibu ffe waffe bino tebiriiyo. Naye era bwe twatuula ne tukyogerako amangu ddala n'agamba nina omukyala gwe mmanyi Dr. Nalujja tumukubire. Era n'akwata essimu n'amukubira n'agamba yesu tugenda mu ddwaliro naye ye kennyini gwe tulina okusisinkana. Era ku makya bulungi ng'omwana we twamulabye ne tugenda ne tukola ne tumusisinkana ne twogera naye ne tumunnyonnyola n'ebyemabega ng'abasomesa badde nga batugamba ku ssomero kubanga waliwo n'ekiseera kyatuuka ng'abasomesa bakuba era nze ery'essomero nabo bajjayo kubanga baalinga bakuba nnyo abaana. Nze nakulira mu primary school nga batukuba naye bwe mpitawo ngamba abaana that is the road that used to take us to hell. Kubanga tekivangamu kyalekako ne trauma. Kakati nga saagalira ddala abasomesa bakuba. Nze nzikiriza nti omwana bw'oba ng'oyogedde naye osobola okwogera naye n'ategeera. Kakati omwana waliwo tikye yagamba nti yamukuba embooko 5 omwana n'amutunuulira butunuulizibwa as if nothing. Era nekigamba n'omusomesa n'endabira ddala bino bye bimu ebireeta n'enkovu ku bwongo bw'abaana ne bibaleetera obulwadde akyongeramu buki. Omwana oba tamaze waaka nze sikirabamu buzibu naddala omwana omuto ali mu primary kubanga bw'akola n'akoowa akozeeko kyakoze bwe ziba namba 10 akozeeko 4 mu encouraging omugambe nti osobola okuzimalayo enkyakola 5 bw'azimalayo naye ate gwe n'oleeta kibooko
n'omukuba ng'olinga agamba kwegamba. Yes. Kakati ne tugenda mu ddwaliro ebyo byonna ne mbinyonnyola baki omusawo. Kati omusawo bw'akola assessment ye n'agamba tweyongereyo n'obwongo bakole ki bamukoleko assessment. Kati bwe bamukola assessment yonna n'agamba ono omwana alina depression. Kwegamba child depression. Kwennyamira okwennyika naye nga kiri mu mwana kuba abantu bamanyi tina abantu abakulu bokka be balwala depression naye n'abaana basobola ne child. Era tekyakoma okwo nze munange nina obugezigezi bwe ndaba omusawo omwo ng'ate ngenda newali okomparing notes olabe nti kati negamba ayogedde ku depression ninayo omulala gwe mmanyi nenzirukira waliwo omukyala bamuyita Sylvie Carlson yali country director wa ADRA nga she's a psychologist nemutwalayo an independent assessment nga simubuulidde wala gye nakoze eki gye nagenze n'agamba ono omwana mugezi nnyo ku mmwe too bright for you to raise naye alina depression neŋŋamba wow oyo naye wakubye yakola ki kati waliwo omukyalo omulala bamuyita Veronica Lukula naye ali mu layini eyo naye n'amukolako assessment n'agamba eno depression ate nange neŋŋamba nina mukwano gwange najjawo nina kuloopa sikuloopye kubanga we walked this journey together for 8 years okutuuka mu omwana awonedde ddala. So kakati nze ntambula buli ew'omuntu eyakuguka mu ki mu ekyo n'atasajjako ebiseera bye twasulanga mu kusaba ebiseera bye twasiibanga mu kusaba you're doing the spiritual kwegamba support system zonna ng'ozigenda mu medical psychological n'owa malaria bamusabirawo so nga tosaba naye nga nabana abasawo mbakozesa kubanga kyekyabatwala musomera emyaka egyo gyonna kusoma kutegeera obwongo bw'omuntu bwe bukola n'engeri gye basobola okuyamba omuntu n'asobola okuvaamu nga talina bizibu. So Mukama n'atuyambaza famire ne tukkiriziganya era ekintu kye twakkiriziganyako no drugs tetugenda muwa ddagala byonna tugenda kukozesa psychotherapy era ne tutambula olugendo olwo lwonna ne tulumala through psychotherapy. Ekintu ekizibuwalira abantu abasinga kubanga nagenda omwami wange yagenda n'agamba abantu bangi balwala kansa ne bagamba bagenda mutwala $2 million, $3 million, $100 ne bazisonda ne bamutwala. Ne psychotherapy abantu abasinga bakigayalira ate nga kyalayisi nnyo ate kikola ate nga kikolera. The only problem is in Africa twagala quick solution, quick fixing. Kwegamba omwana omulesa wa Grace kwegamba kyekikyuse kati omuzadde bw'omugamba oyogedde ku byokulya bw'omugamba omanyi kakati omwana ono tomuwa soda talaba nnyo TV tabeera nnyo mu bintu ebikyamufu muwe emmere yaffe eri organic beera mukwano gwe omuzaala gamba nina obudde bwebyo alina obudde bw'okwemoola naye ng'atenga treatment yeeyo ate webala okwogera ku kintu ekyo olumu kwegamba kyampitirirako olwo ng'omwana n'abula natuuka ne mbuuzaako twali mu lukiiko n'abakyala abakulu ne mbagamba manyi nammwe mukuzizza ku baana embeera eno mwali mugirabyeko. Omukyala omu yaŋŋamba gwedda mu kwesiriwaza kwata kibooko kuba omwana mukube ajja kwetereza yekka. Natunuulira omukyala ne mugamba madamu siri wa Al-Shababu ndi muzadde sisobola kuba mwana ne mugamba nedda bulijjo mukuba naye ate ku luno sisobola na kumukoonako kubanga ekimugoba ewaka sikola ki sikimanyi. Ate osobeddwa ng'omuzadde. Namugamba nedda kwezo solution eyo sijja gikozesa oba kitegeera era neŋŋamba sigenda kuddamu kwebuuza kwebuuzabuuza buli omu bw'osanga ngenda kubuuza wali ojja kusanga n'abagamba mutwala
sijja kwogera linnya lye kubanga waliwo abamubirivingiramu naye nabasanga era abasinga bagamba wagenze ekenda ne bakugamba bannange gendako wano gendako wali omwana mutwala alime ku bijja by'abajjajjabe tebakubuuzaako nti naye omwana ono ani yamutumba erinnya obitegeera omutwalako mu kyalo ebyo byonna naye mu byonna ne ŋŋamba katonda eyamutonda n'amaanyi ate katonda eyamutonda yateekawo abantu be yawa amagezi abasobola okumujjanjaba n'ategeera era ne ŋŋamba ebyo ebintu bibiri ne ŋŋamba nja kufukamira ku mavivi gange nkole nsabe nja kufukamira nsabe era nagamba ng'omwami katonda owange bw'aba tampulirira wano sigenda tambula mu kanisa yonna kugamba nti bannange munsabire oba ki apart from assaako ey'abantu abatono ate abategeera and you're right weegera bwotyo abatagenda kumala mu maanyi kwesi wakola ki ebyo waliwo eyabuuzibwamu mu bayibuli nti ani eyayonoona maamawo oba taatawo so abo bongera okwigamba okuleetera stress otandika okubeera guilty ate n'abantu bakubuuza ebintu bingi byotasobola kubadda bakubuuza ebintu bingi byotasobola kukola ki kubaddamu kuba naawe oba osobeddwa in fact kyogezaako okugamba abantu eyo nti instead either bw'oba tolina kyakwogera wakiri osirika kale oba wakiri omuntu omugamba naye omanyi nze sirina kyakugamba waliwo mu bayibuli abantu abagamba nti naye sirina kyakuwanze mu linnya lya yesu kristo yimu katambula kwegamba mulimu ebintu bingi byojja bw'oba ng'oyogera n'abantu bye basobola okwogera ate nga birumya omutima nze nagamba ng'omwami wange nze sibuulira bantu bizibu byange mbibuulira Mukama era nze kabeere maama wange kabeere taata wange kababeere baganda bange balwawo nnyo okumanya nti omwana ono yalina ekizibu kino ndowooza waali wayise emyaka ng'ena n'ababulako bo bennyini ng'omubawaddemu babeereko naye yali agenze okubeerayo n'akwata akagaali n'akavuga n'ababulako budde kiro ssaawa 4 wabawo ate mukwano gwange amulaba ku Pretoria Hotel avuze mayiro 10 okuva Nsangi ng'ali ku kagaali olwababuzeeko oba kitegedde gwe bamanya ne mbagamba mukakkana oyo omwana wa Mukama first born belong to bana ba Mukama kakati oyo temumuleekanirako mumuleke mwana wa Yesu ajja mukuuma so kakati kwegamba nze lwaki saabuuliranga abantu boogera ebigambo waliwo yatuuka n'agamba omwami wange oyo mumuraitinge lwaki mwonoona ssente mbatwala amasomero ag'ebbeeyi mwonoona bwonoonyi ssente oyo tajja kuvaamu kwegamba muignoringe mufe ku bana abalala ono mumuleke temwonoona na ssente zammwe temubalabudde oyo katonda abalagiddewo temuli ate nga yali mukadde wa kanisa ekyo nno kiswa wakitegedde omuntu ali supposed okuwumbawumba ate yakusatulula kwegamba n'akwongerayo ate gy'obadde naye nina kyenjagala maybe omulabi asobola okuyigirako of where do you get that strength kwegamba nobeera comfortable kuba Grace ekintu omwana I don't know what is this ate first born bwe olaba nga kikuva mu ngalo there's a way in which your focus disorganized the stress is so much naye ndaba watuuka nga time ng'ogamba omwana ono wa Mukama tugenda kusaba ajja kubeera bulungi osobola okuyamba omulabi wa Fairbairn TV resources kyezo coping mechanism gy'okozesa kwegamba okubeera ng'osobola okukakkana mu mbeera enzibu kakati nze ekintu ekisooka kyembagamba senga nga yaŋŋamba ekintu dda nanga Grace buli lwofunanga ekizibu tuula bw'otyo okkakkane weebulirire weegambe nti kati nkuze tokuba nduulu wabula tuulo weebuuze kakati ngenda kukola ntya onoonye solutions kakati ekintu ekyo kyansigalamu nnyo mu mutima naye ate ekirala my solace my best verse mu Bible eri mu kitabo kya Yokaana agamba peace
my peace I give to you, Yes. not as the world gives. Let your heart not be troubled. Oba kitegedde ti emirembe gyange ngibawa singa ensi bwekola ki bwegaba n'olwekyo leka omutima gwo guleme okukola ki okusumbuyibwa. Kaakati nze buli lwembeera nga nina ekizibu ne bwe nafuna ekizibu ekyo kyenakola nafukamiranga ne Mukama siva ku maviivi nga tompadde eddembe mu mutima nze nga sisabira kizibu kiveewo naye nga Mukama wakireese okimanyi nga kijja kujja naye nkusaba ompa eddembe mu mutima kusaba ompa emirembe mpa emirembe nkugamba Mukama yampanga emirembe nempuliranga nenneebaka nentuula nendya ne bangamba omwana abuze ne bamumanyi tusooke tutuule tulye kubanga omuntu bw'otuula n'oli okkakkana ne mmalako emmere yange nga bwe ngamba Mukama kakati tugenda kukola tutya era nga nze nagamba Mukama sijja kupakuka oyo first born mwana wa Mukama era ng'ekyo tekinva kugamba oyo mwana wa Yesu mumuveeko kwegamba muli ne mmala okukkakkana bulungi nenfuna amagezi wenkola ki wentandikira omanyi okupapa kubaamu obuzibu osobola okupapa n'ogwa mu mmotoka ate imagine kyogereko kubanga bw'obeera n'omwana alina disability ng'eyo abula kwegamba alina behavior naawe togitegeera then n'obeera disorganized bulungi ng'omuzadde kati simanyi ayamba munne so in other words ogezaako okugamba omuzadde nti sometimes ebintu ebimu tulina okubikkiriza nti kizze kyekino omwana wange tagenda kubeera wa muntu mulala yenna ate kizze wange tekiri wa mulala so nina okifeesinga kwegamba nina okwewaayo okuba ekyo kyendaba mu bintu ebimu byogedde wano ebizaamu omuntu amanyi nti embeereze ate ogambe omwana wa Mukama so kati eyo resource so abantu abamu balowooza alina okugenda ku ddwaliro ku pharmacy asooka aguleyo Panadol antidepressants amireko nina okumira ku ddagala neebaka otulo bannange kuba omwana ono antawaanya nnyo so imagine webanga Grace osobola okuwulirako omulabi osobola omutegeeza ekintu kino how long have you taken it paka watandikira okufuna ku mirembe? Twatambula olugendo olwo paka ku myaka 8 ejjudde obulungi for 8 years. 8 years good years era natuuka nga nembuuza Mukama oyagala kunsomesa ki kati nga ku maviivi tomalira ensonga kale Grace katuwumulemu leera tukomewo omulabi wa 3ABN tovaawo. Tukulisaayo mukuwumulamu mulabi wa 3ABN TV tukyeyongera ne program amaka era njagala okujjukiza nti program eno eragibwa buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro neddibwamu buli Wednesday ssaawa 10 ez'olweggulo era nsaba sharing obubaka buno n'abantu abalala bongere okuyiga kubanga bye tuyiga ffenna bitukwatako. Grace kwegamba story yo eyongedde okuzzaamu amaanyi nti omuntu asobola okubeera n'omwana oba n'abaana nga balina obulemu ku mubiri oba ku bwongo naye n'abeerawo nga mulamu ate n'alabirira omwana ono n'afuna ne solutions. Kaakati njagadde oyogereko ku bintu ebikwatagana n'essomero
kubanga waliwo awamu baamukubanga ogambye waliwo tikyeyaga eyamukuba emiggo n'ayimira n'amutunuulira no reaction n'ekyo teacher like the teacher did not learn nti naye omwana gwenkuba n'antunuulira ono there should be an issue. Kakati ng'omuzadde omwana ono watandika otya okulaba ebyamasomero solutions ze wajja nazo kubanga abamu bagamba kakati nze omwana wange baamukuba sikyamuzza ku ssomero katuule waka kakati nga sinnamuggyamu eryo essomero nasooka nembaako mu kisomesa omukyala gwe nayogera naye eyali akulira stream mwe yali she was a very understanding lady era nemuyita nemugamba nze omanyi bwe ndaba ng'omwana takola waaka saagala omukube kubanga kyensuubira mubakolera exam nomanya nti exam eno agimalamu eddakiika bwe ziti bw'aba nga agikoze n'akavalinga 70% it is okay ebira bw'aba tabiwandiise ajja nga bw'agenda akula ajja kola ki kumalayo pepa kubanga bino ebyokubuuza omwana nti wandiika kola waaka yenna omala enamba ku namba ng'ate muto nze ndaba biba bimumenya lwaki kubanga eriyo n'abantu abakulu abatakola waaka kituufu naye kati ng'abasomesa bo bamanya nti ayinza oba nga tasobodde kukola waaka yenna naye ate ekibuuzo kyo ne bamu-encourage nga malayo enamba walowooza okoze eki naye ate bw'oleeta kibooko tegenda kuyamba ki mwana njogera n'omusomesa ne mugamba bw'oba omuwadde enamba 10 n'akolako 4 encourage him enkya amaleyo ezikola ki bw'aba tazimaze nkwegayidde temukuba ekikulu abeere mu kilaasi naye ndowooza era pressure yasukka awo ne tukyusamu ne munonya essomero omwana ono lyasobola okubeerayo ne issue ye naye nga asobola okusoma kakati awo ne tumukyusa ne tumutwala ku Kireka SDA primary ekyanjagaza Kireka SDA primary teba pressurizinga mwana kubanga abaana abalenzi tebeetaaga pressure engeri gye bakula nga tebakula speedi nga bawala intellectually bakula mpola singa ekyo ababasomesa singa abazadde n'abazadde bennyini abazadde twagala nnyo essomero bawa omwana enamba 15 eryo lisomesa nalisomera mu primary neŋŋamba mukama that is hell siryagaliza mwana era ne mutwala ku Kireka SDA kubanga bo basomesa omwana akule ku bwongo bwe tebamukaka tebamusomesa exam nti buli kaseera bamuwe namba nnyingi azimanyira tukemu exam nga nedda omwana ayitira ku bwongo bwe babawa waaka ajja mu myaka gyabwe ate basomeseza ddala kwega omwana ogenda omusomesa ebintu nga biva mu bwongo bwe agenda akitegeera so si primary era nemuteekeyo nemba nnyonnyola omwana condition gyalimu era yababulangako kubanga already condition yaliwo kyenayagala ku community ya Kireka they understand era bwebaayo abasomesa be basomesa bali basoma basomesa bazadde kubanga bategeera buli mwana ne bamukwatanga bwakola ki nga bwali bakwata omwana ono ne bagamba omwana ono yeetaaga omukwano ne banoonya mu basomesa ani ayinza okubeera best friend we ne banoonya mu bametroni ani ayinza okuba best friend we era ne babazuula banoonyereza aliwa gwasemberera kaakati oyo naffe ne batugamba ono ye mukwano gwe ne tuba nti bwe wabaawo ekintu kyonna gwe tunnyonnyola ali atya naaba nga amukuumirako eriiso buli wantu era ng'ate ekirala kye nabaagalako nga batukkiriza okugenda okumulaba obeerawo nga bakubira nga kwegamba tebabateekako gana amateeka g'amasomero omwana omulaba after 2 months nedda nga mbamula bagamba omwana ono tumulabanga alina stress jangu otuule ku ssomero just to be in the school environment nogenda n'otuulaawo n'abasomesa najja n'akulabako nadda mu kilaasi kwegamba naye yali therapy your therapy. Anti of government. Therapy is interesting. Abantu bagala miracle. Nogenda n'obeera ku ssomero n'osiibawa n'omala n'omugamba munange ngenda n'oddayo n'abagamba atomanyiza muleetera byakulya kubanga tekiri consistent ate ekirala obeera tomuyamba olina kumulaga
nti nkwagala nnyo naye ate si kubanga nti nkuwa oba okitegedde era nze saatwalanga byakulya nga ngenze kumulaba era olusajja bwe yanumanga nga ndya kamere k'essomero kwegamba kumutunulako kwogera naye ate naawe okumulaga nti this is not a prison oli wano okuba ozze kusoma nange ndidde ku kamere kammwe kwegamba temulya bubi ate ekirala nga basabira abaana nga basabira basabira kati additional that means batunulira omwana as a whole kwegamba areas zonna bazitunulira ate ng'era tebakuba kyenyinza okugamba tebakuba era teacher agamba omwana wo ngenda kumukuba mu kiboko before nga tannaba namusabula era ogenda omwana okugamba nti bansabudde naki otegera ndowooza kibadde kisusa ate si gino emiggo ejja kopolo nga kwegamba balengeranga nga akuba ente kubanga waliwo abantu amu ng'ente eyo kintu kya kikulu nnyo naye oba nga akuba ekisolo oli naakuba omwana namumalirako obusungu bwe kati eyo eba tefuuse punishment eyo oba flogging kwegamba even corporal punishment is an understatement era bo nga kyebakola bagamba kaka tugenda kubonereza ate tugenda gamba muzadde era nga naye bakubira oluusi omwana aba temumugamba mumbonereze naye temukola ki naye ate ye tebamukubako kyali kyewuunyisa kubanga wali obannyonnyodde ng'omuzadde nti omwana wange aliwo atalina special needs ate nabo ne bakitwala and then they started ng'essomero ne lisupportinga gwe ne likusupportinga ng'omuzadde so meaning nti eno issue y'abaana okubeera n'obulemu ku bwongo oba ku kwegamba ku mibiri tulina kukolera wamu ne community so community tuba tu including amasomero is part of the community naddala ebifa abaana baffe bye babeera ate church yo wafuna obuyambi omwana ono ya existing atya mu banne church was his best place yes kubanga we had a community of loving people nga bamwagala nga ate mikwano gye era nga bwe bamanya nti yabuze abazadde nkugamba bonna nga tusula ku kitanda nga tusula tusaba abanoonya nga naye nga tusula tusaba paka nga alabise nga ffenna tusabiragana era olina kubira musanvu kati waba tusaba tubadde mu kuyimba katutandisa okusaba namwe mutandika ebikola ne tusabira wamu era yo teyalinayo any resistance oba anything okumutumya mu ngeri endala teyalinayo ba deputy mothers batuukawo kwe mwana gwe abazadde abamu balina nnyo oluntu olwo n'abasomesa abamu ne balabanga oba yeye maama asinga alina okuwulirira omwana we olunaku olumu lwamulabyeko tamanyi omwana biki byayitamu ye amulabye olusooka ayagala mutereeza immediately ekyo tebakirina era ate nga baali very professional ate ono nalinga namuloko church nali Kagoma SDA primary. Really? Kagoma SDA church. Natema yoyogera ku church z'oluzungu. Local church. Naye balinga very professional ekyewuunyisa nga tebasobola kukyogerako ngera oluusi bamuyita waliwo omukadde yamuyita n'amutwalako ne out. Tumere tunywe ka soda. Nambuza blessing. Lwaki blessing otubulako nga toli mukisa mwana gwe ng'oli mwana kwegamba n'erinnya lyokka omwana ne batuula n'agamba n'amutunuulira nga tayogera bigambo bingi n'agamba nti nga tayogera ne batuulaawo namu agenda nze kusabira era bamusabiranga n'agamba omanyi omusajja tava mu bigambo naye era kyekizibu ky'omuntu ali mu depression kubanga tayogera aba tayogera definitely kuba aba alaba abantu tatrusting aba yaluzinga trust mu bantu kakati ate bw'onojja ng'oyomba ng'oboggola kwegamba ate akutunulira ate mu ngeri endala obanga kwegamba obanga monster oba okitegedde kwegamba oba omususseeko kati omuntu olwedde abeera tayogera kakati gwe kyolina okukola kumuwa a very calm environment bwe n'oba nga ate okkakkanya ennyo okusinga n'amanya I'm in a safe space. Yes. So in other words, Grace, what I'm learning from you nti omwana ono
mu myaka gino 8 omulabi wa 3BN alina okunotinga kino nti tekyaliwo omwaka gumu ne kigenda bwekintu kino mwatambula nakyo emyaka 8 nga mukozesa njaziyita models zonna mukozesa spiritual model okusaba okwo ne kubayamba kubanga nsuubira kyekimu ku byasinga okubakakkanya ng'abazadde n'ekirala ekyatukkakkanya nti omwana teyalina kizibu kyonna ku bwongo wabula eno condition yali depression naate nga bw'otagifaako omwana asobola okutabuka yes and that is eyo pointer nene nnyo bw'otakifaako omwana atabuka n'okweyambula n'akola ki so kyoyagala okugamba omulabi nti no early intervention bwebanga okiraba bulina okutandikira okola ki nga kyewakola omwana immediately wamutwala mwasaba ate n'omutwala mu basawo ate abasawo aba buli ngeri mutwala kwegamba badokita bano abagaba eddagala clinical psychologist counseling psychologist ne mulaba psychiatrist imagine abo abasawo ba mirundi emeka so ate nga ekinewuunyisa tebali expensive osasula obusente butono ate nga kikuyambako togula ddagala nti yakumira mpeke buli lunaku wabula buli lwolaba nti omwana ono agenda kwenyika ngaoli omukubira ate wanyamba nnyo kubanga gwe walinga flexible ng'oluusi ogamba kampiteyo okusomera n'ogenda n'oyogera naye n'oyogera n'abasomesa n'ojja ate naffe n'otulaba watuwa support nene kakati abantu ekintu ekyo tebakitegeera nti omuntu eno service abanga akuwadde free service ezo sente ziba ntono nnyo okusula omuntu eyasoma omujja mu ofiisi ye n'agenda nga avuga emmotoka ye agenze kusomera okulaba mwana atya ayogere naye amale okwogera naye ayogere n'abasomesa amale okwogera n'abasomesa bamanye engeri gye balina omukwasaganya actually even n'abafumbi ya community gye tuwogeddeko ne bametroni bonna ate amale ajja ayogere naawe omuzadde naawe omanye ekyokola ki ekyokukola kwegamba omwana ate n'afuna omukwano n'amanya nti ono ye nsobola okumubuulira yes Grace era njagala okwebaza nnyo okubanga really oyambye omulabi kati nga tuwumbawumba segment eno njagala omulabi wa 3BN TV otwaleyo kino nti kale omwana ono omulabye ayinza okuba mu community ng'omuzadde ono ali ignorant ate gweolabye programu eno osobola okwogerako n'omuzadde n'omugamba munange nina gwe nawulirako eyakirina naye yakola bw'ati ne bw'ati teyagenda mu basawo bana ab'ekinansi yagenda mu bantu abali professional n'agenda mu kkanisa kwegamba buli kimu ekirungi n'akikozesa Grace maybe oyinza okuwumbawumba n'obugambo just butini ndakikazi kakati nze kyeŋŋamba omuzadde ali eyo kyeŋŋamba omuntu yenna oba oli musomesa oba ki buli lwolaba nga omwana empisa ye eyawuka ku y'abaana abalala manya nti omwana oyo eriyo underlying factor simanyi bwe nkiteeka mu Luganda waliwo ensonga emabega ekiri wansi eyo kye tutalaba naye nga bwe tuba nga tukisimye ne tukijjayo omwana ono atereerera ddala ng'ate tebamuwadde empeke n'etya nemo waliwo abaasoma obukugu mu kutegeera obwongo bw'abaana ne mu kubagayidinga okubayamba omwana n'atereera ddala kale katwebaze olwa programu eno mukama tukwebaza nnyo olw'ebyo bye tuyize mu programu eno ebikwatagana n'engeri y'okulabiramu omwana oba abaana balina obulemu ku bwongo oba ku mubiri era tweyanza nnyo olwa mukyala Grace ono okujja ayigiriza ate ng'awa example eyiye ekitali kya bulijjo era tusaba nti waliwo omulabi ajja okuyambibwa abaana bano baleme kusuulibwa baleme kubeera neglected but instead tubayambe kuba baana bo obalinamu omugaso linnya lyo liweebwe ekitiibwa linnya lya mukama waffe Yesu Kristo amen.
yatuwasa mikono ebiri yatuwasa bumalirivu oyagala ng'oyo mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo mukama bambi gwakuwadde okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze yatuwasa mikono ebiri yatuwasa bumalirivu oyagala ng'oyo mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo mukama bambi gwakuwadde okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze tewali kintu